وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد oluvannyuma olw'okutendereza Allah n'okumwebaza okutuwa ekyengera ky'obusiraamu nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe era tusonyiwe okusobya kwaffe. Neebaza abasomesa abatusomesezza okuva eddaruso eno lwe yatandika jjo n'okutuusa olwaleero. Omuguwa nno mwana wattu ne gwe wasigala mu bulago abantu b'eggombe kubanga babasomesa bejja omuguwa mu bulago ogw'okuba nti babatuusaako eddiini yammwe nga bweteekeddwa okubeera. Ne kisigalira mmwe okujja muyiga eddiini yammwe nga mugiyiga ku bantu abatuufu. Wenzijidde wano nga nnyingira nsanze Sheikh Mayanja asomesa essala. Bantu bangi basaala essala nga tebamanyi basaala. Sheikh Abu Najiba n'atusomesa obukulu bwa irimu. Irimu gy'abadde ayogerako yeefuga ibaada ze tukola. Buli ibaada yonna gy'omanyi nti ya bwatteeka n'okuyiga butya bw'ogikola kya bwatteeka. Ma la yatimmu lwajib illa bihi wahuwa wajibun. Ibaada bw'eba ey'obwetteeka n'okuyiga butya bw'ogikola kya bwatteeka. Lwekyo okubanga bataddewo omusomo nga guno n'otayanukula nga bagenda kusomesa esswala gy'osaala buli lunaku nga togimanyi, obeera weetadde omuguwa mu bulago. Okubanga bataddewo eddalasa efaanana ng'eno naye nga enzikirizayo togitegeera, Allah tomumanyi subhanahu wa ta'ala. Okyesiba eyirizi, okyagenda n'olambula ebijja empewo zikufuweko, okyagenda mu bakubi b'ebitabo ng'olowooza kuba ebitabo bya mu busiraamu, erasa ne bagiteekawo esomesa aqida n'otalabikako. Tegereka weetadde omuguwa mu kiki? Mu bulago. Era tolina kyakwekwasa singa onaafa ng'oli mushiriki. Ntegerekesa bulungi, n'olwekyo neebaza abatesitesi ba puroguramu eno. Nsaba Allah kino akiteeka ku mizaani y'emirimu gyabwe emirungi. Neebaza n'abasomesa baffe bensanzeewo, Sheikh Abu Najiba abadde na mu lugendo, alabika olwaluvuddemu mukadde wange baŋŋambye nti agenda kubayo nga teyabeera kubayo yavuddewo najja wano. Sheikh Abu Jawhara twali naye jozi Masaka olwaera ali wano, kitegeeza temulina kyakwekwasa. Kyo nkimaliriza barakallahu fikum. Njagala ntandike n'ekibuuzo Sheikh kyalese mu ddiiro, oluvannyuma mbanjulire ekitonotono kye nazze mbategekedde. Waliwo kye bayita mu fiqihi ahkaamul imaama, amateeka agafuga okukulembera abantu mu ssala. Naam, etteeka erifuga okukulembera abantu mu ssala lye omuntu bw'aba asaala esswala eyiye n'etuuka akkirizibwa okusaaza abalala esswala. Bwe kiri etteeka erikulembera. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Teeka lyogere omuntu yenna gwe tugamba nti esswala ye ntuufu n'okukulembera kwe esswala ng'asaaza abantu kubeera kutuufu. Kyekisooka. Omuntu yenna gwe tugamba nti esswala ye si ntuufu n'okukulembera kw'abantu mu ssala kubeera kukya.
kati abantu abakulembera essala mu bantu abalomba edduwa balimu ebiteeko ebiri. Waliwo abantu abalomba edduwa y'olumbe gye bayita edduwa y'olumbe, Sheikh Nuhu bwe kiri, nga baabya ennyimba eŋŋanda era nga bakola ebikolwa ebikolebwa mu nnyimba ezo. Ekyo kiri kumpi nnyo n'okuba nga obusiraamu bwe bukola butya bufa. Abo tebabeera bakulembeze abasaaza abantu, abakuba ebitabo, abasibira abantu eyirizi, abalagula abantu. Lwaki tebabeera bakulembeze? Essala zaabwe bo bennyini tezituuka. Ab'amasabo ntegereka, ne wabaawo abantu abalomba obulombi edduwa zino eza40 eza bulijjo, abo basiraamu naye kye bakola bidaa, naye nga baki basiraamu si bakafiiri. Era essala zaabwe zituuka nga bazikoze eki? Nga bazisadde. Wabula ekyetaagisa okumanya kye kino, singa tubeera ku kyalo nga imaamu waffe atusaaza yoyo, tetuzira jama, tujja ne tusaala naye salamu jamaa, bwe kiriseeko kubanga musiraamu, tetuyinamu muzikiti mulala. Singa wabaawo omuzikiti omulala ogwatali oyo mu kitundu, tukulembeza buli ku guno, tukulembeza imaamu w'omuzikiti guli omulala atakola bida, tatambulira mu bida, kwona akola bida. So singa wabeerawo gumu ng'agukulembera yakulembera bida, tukola tutya? Tukola tutya Sheikh Mayanja gwe musomesa w'essala? Tusaalira emabegawe era essala yaffe ekola etya? Etuuka. Ntegerekese bulungi? Munfunye? Masala gali kufaanana. Ekisembayo barakallahu fi kuwaga masala. Sheikh Wega tubegali ayagala kwongerako. Niwakubadde eddoboozi lijja kubatta olukulya Sheikh. Ate era kiba na bida. Ate era kiba na bida okugamba nti nze oyo sigenda kusaala naye, ngenda kusaala eitha nzekka oba waka, saalire mu nnyumba yange, yeba bida. Ate era kiba na bida okugamba nga musajja mukulu asaaza mu muzikiti alomba edduwa naye nga si mushiriku, gwe n'oga nti sigenda kusaalira mabega we, essala kansaalire mu nnyumba yange, kibeera kikya? Ntegerekese? Oba oyawukanye ku baki? Ku jamaat al-muslimin. Sheikh atakole ayogere ekyo bw'atyo ajanaga naye ate ejjuma ntisala lwabutaagaani. Kino Sheikh Mayanja kakyogere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ezo zuukulu ezo tansaaza n'omubuuza nti ate ejjuma bayidi, ejjuma eyo mmala gasaala era butakola ki? Tosobola okuŋŋamba nti zuukulu ogiganye okusaalira mabegawe laasiri maalibi ne isha. Naam, ejjuma era ate okimanyi seeka n'ejjuma sigisaalira ddala. Kaifu oba ogenzi wala bw'otakumanya bwe obukutuusa ku ddaala eryo. Akati eyo guluwu fi ddiini kuba kusukka komo. Iyakum walghuluwa fi ddiini, mwewale okusukka ekkomo mu ddiini. Fa innama ahlaka man kana qablakum alghuluw, mazima ekyazikiriza abantu abasookawo kusukka kkomo. Ebintu n'obisusa bikola bitya? N'okomekkereza ng'ozikiridde, nga bwe kiri mu hadithi endala ya Abu Huraira, nabbi ng'agamba nti walan yushadda hadha ddiina ahadun illa ghalabahu. Teri n'omu asussa ddiini eno weekoma
n'abiwanvuya n'abisussa we bikoma okuggyako eddiini emuwangula, bimaana akomekkereza ng'eddiini agivuddeko. Era abantu bonna abasukka ne basukka bwe bateekeddwa okukoma bagenda okukomekkereza ng'eddiini bagikoze batya. Ogenda okukomeza tokyasaala jjuma n'ebifaanana bwe bityo. Ntegerekesa bulungi yansayo ekibuuzo. So bwe tuba tulonda nga mmaliriza nga mu muzikiti mulimu omusajja amanyi okusoma al-Fatiha, Seeka Bonoho al-Fatiha agituusa, alina amma, waliwo n'alina Kulaani ennamba n'emu nabbidaa, tukulembeza wa amma, atakweyesa ngoye, atasala birevu, atasoma dduwa za bikutula nsingo na 40 kwalina Qur'ani ennamba nga munnabbidaa. Kubanga ono alina ebisaanyizo ekitunuulirwa nti esswala bw'agisaaza ekola ki? Etuuka, era alina ne Qur'ani emusobozesa okubeera ng'akulembera abantu. Bwe kityo Allahu a'lam. Kibuuzo kiwedde. Akati kye njagala okubasomesa mu ddakiika entono ennyo olw'obudde, ate nazze na kiwanvu, zo eddakiika simanyi nga zinanzikiriza, njagala okusoma hadithi 2 oba 3. Ntera ozisoma ogenda omusajja nga azireeta, teziringanga bigundi nyimba abantu ze bayimba. Ne bwe nasoma emu eno gye nazze nempa ekitabo kyange nsawo eriwa, ne bwe nasoma emu mwalimu ajja ginsomera wano mpola mpola nga nze bwenjira. Kwatira ku muzindalo w'omuwalimu ono hadithi enagisomera, genda kutandikira wano ku Ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib. Eno hadithi gye njagala tusome yajja okusingamu omugaso gye tuli. Naam Sheikh. أخبرني سعيد بن المسيب. تاني بتاني عن سعيد بن المسيب. قال لما خبرت أبا طالب. نعم حديث بكو سعيد بن المسيب أو مسيبي. سعيد بن المسيب تابعي yafuna omukisa n'asisinkana kuba asisinkana nabbi. Seeka Bonoho bwe kiri, abaafuna obufunyi omukisa ne basisinkana ku basahaba abaasisinkana nabbi, ekyo kyali kinene gye bakola ki? Gye bali. Saata abaasisinkana nabbi ate bokyayitirira. Wayina bwe yamusinkana omulundi gumu yafuuka ki? الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قبل الصحابة يسسين كان النبي نامكرزا نافيرك الإسلام. يتقام أنت يلاب النبي وبانغ إليابا سسين كان النبي غالي بامزبه. يتقام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يسسين كان النبي. قد بن المسيب تابعي وكبا التابعين أبا ماني ياتميمينيز حديث أجيجاكو كواني وريزا كما الشيخ لما حضرت أبا طالب عن أبي سبشري أجيجاكو تشتاوي أقول لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله أكفوا كواتو أبو طالب. أبو طالب yetata wa Nabi sallallahu alaihi wasallam omuto. Bwe twali tusoma sira mu primary twamusoma bwetu ti abali wano mwena mbijjukira, twasoma ti Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayonsebwa yatwalibwa wa mukyala Halima amala emyaka emeka? Gyali emyaka 4. Bw'ave wa mukyala Halima yakomezebwawo eri maama we Amina n'amala n'ebbanga lya myaka emeka? 2. Mukyala Amina ne bagenda e Madiina, agenda alambule kitaawe gye yafiira, kubanga Abdallah yafiira bitundu bye Madiina. Amina n'agenda e Madiina ne Nabi Muhammad sallam, aba akomawo n'afiira mu kkubo
mu katundu akayitibwa Abuwa. Nabbi nga alina emyaka 6. Olwo jjajjaawo omusajja ayitibwa Abdul Muttalib n'akwata omulimu n'agenda maaso n'okukuza muzzukulu we, n'amala naye emyaka 2, n'afa nga Nabbi alina emyaka 8. Olwo Abu Talib taatawo omuto azaala Ali radiyallahu anhu n'akuza Nabbi, n'alabirira Nabbi. Nabbi n'afuna n'obubaka nga kitaawe oyo waali, era n'amuyambako okumutaasa ku Bakuraishi abaali abakambwe ennyo nga batya kitaawe eyamuwumbiriranga. Ntegereka yafa musiraamu, yafa si musiraamu, wuliriza, era kyekyaliwo mu kufa kwe, era ffe tukifunamu ki. Lamma hadarat Aba Talibin alwafat, fawakwatuka kwa Abu Talib, jaahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabbi yagenda gyali. Kyekimutwala gyali, ayina message enkulu gyayagala okumutuusaako. Wa indahu Abu Jahli wa Abdullah bin Abi Umayya. Nga Abu Talib waali mu kiseera ekisemba ekyokufa kwe, waliwo basajja bakulu 4 abaali abakulu b'ebika mu Bakuraishi, Abu Jahli ne Abdullah bin Abi Umayya. Nabo nga bali kumpi, tebaagala kumwawukanako, baagala afiire ku nnono yaabwe. Otyo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم owange kitango omuto, mu bigambo ebirimu talattuf, ebirimu okukola ki, okukwata empola n'okwetoowaza n'okulaga nti gwayogera naye amuwa respect. Owange taata wange omuto. Qul la ilaha illa Allah. Yatulooga nti ashhadu an la ilaha illa Allah, kkiriza obusiraamu. Otyo kalimatan ashhadu laka biha inda Allah. Ekigambo ekyo bw'ona akyogera nja kukuwolereza nakyo eri Allah, kyokka ky'oboogamba. Kalimatan, yogera ekigambo kyo kati ashhadu an la ilaha illa Allah, kyokka ky'oboogamba. Kitegeeza wano ky'omuntu ne bw'abanga si musiraamu nga wa luganda rwo, kituufu era kirungi okugenda gy'ali mu kaseera akasembayo n'omugamba ayogera ekigambo ekyo, era bw'akyogera awona. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية. أبو جهل ناغامبا نمون نكو بالي نايه يا أبا طالب عبد المطالب يا أبا طالب، ويوميت منادى مضاف بواتو بابيرا من الورب. يا أبا طالب، وانغا أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطالب، oyagala kuva ku ddiini y'abajjajjaabo, kuva ku ddiini ya kitaawo Abdul Muttalibi. Eyo ye hujja, y'ensonga enkulu ereetera abantu abasinga obungi okufiira ku bubuze, okufiira mu bidaa, okufiira mu nnyimbe, okufiira mu mawulidi, okufiira mu bintu ebikyamu, kubeera ku ddiini y'abajjajja bange, kubeera ku ekyo bakitange kye baaliko. Abantu tebatunuulira butuufu bwa nsonga, wabula batunuulira kye baaliko bajjajja, kye baaliko bakitange. Ffe tuli Baganda, mwagala kutujja ku buwangwa bwaffe bwa Buganda. Ekikulu si buwangwa bwa Buganda, ekikulu kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala era kyeyalagira. Atarghaba an millati Abdul Muttalibi, yagala kuva ku ddiini y'abajjajjaawo Abdul Muttalibi. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. Nabi sallam ati yaleka yogenda maaso nga akiddingana, akimugamba, akimulaga. Otyo wayuidu lahu tilka almaqala, ebigambo ebyo nga bimuddiramu.
hatta ala millati Abdul Muttalib okutuusa lwe yagamba Abu Talib kyeyasembya omwogezi wa hadithi olw'ekuba ekigambo kibi Sheikh Abu Najib yakozesa huwa yagamba nti ndi olw'okutamu ekigambo Abu Talib kyeyakola ki huwa ala millati Abdul Muttalib yaali ku ddiini Abdul Muttalib y'abajjajjaabe n'agifiirako otyo wa aba an yaqula la ilaha illallah n'agaana ogamba nti la ilaha illallah otyo nabbi olw'omukwano omungi n'okulumirirwa okungi n'agamba bw'ati amma wallahi naye wallahi newankubadde biriwo ebityo la astaghfiranna laka ma lam unhank nja kukusabira okusonyiyibwa taata wange ebbanga lyennaamala nga sinnaziyizibwa yamanya nti newankubadde ng'omukulu ono akoze gamba olwo ebingi omukulu ono bye yakola yalaba nti asaanira okumusabira okusonyiyibwa ate era mu kiseera kikimu n'alowooza nti era newankubadde nga agenda kumusabira okusonyiyibwa asuubira okuba nga ajja kuziyizibwa okusabira omuntu afaanana bw'ati okubeera ng'akola ki ng'asonyiyibwa tusanyusa okubalaba abakulu abayingidde na otyo Allah nassa aya egamba nti ma kaana linnabiyi tekisaanira ku nabbi walladhina amanu n'abakkiriza an yastaghfiru lilmushrikin okusabira abantu abafudde nga bagattako Allah ebintu ebirala walau kanu uli qurba qabeera abooluganda lwabwe olw'okumpi min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim vanyuma olw'okubanga kyeyolefu gye bali ne basabira ba mu muliro ne aya endala eri awo nga hadithi mu kitabu kya Muslim ina ne riwaya endala ezigyogerako njagala kukomekkereza bwenti nga njogerako hadithi n'ebyokuyiga bingi nenjagala ebyokuyiga bisatu kyokuyiga ekisooka nti ekitunuulirwa ku muntu kyekyo kyakomekkererezaako obulamu bwe omuntu ne bwawangaala emyaka 80 nga mujeemu n'alongoosanga ebula ennaku 2 Katonda amusonyiwa ekitunuulirwa kyekyo omuntu kyakomekkererezaako obulamu bwe omuntu ne bwawangaala emyaka 80 ng'agiwangaalidde mu bujeemu n'afuna omukisa ng'ebula ennaku 2 n'atereeza Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa nga Allah bw'agamba mu Qur'an qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim tegeeza abaddu bange abasusse okwonoona la taqnatu min rahmatillah temukutuka n'okusuubira okusaasira kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amazambi gonna ekyetaagisa ku ggwe kulongoosa ng'okufa tekunnakutuukako olaba omanyumi yagamba ti tuhsinu ma baqiya longoosa ekiseera kye ekisigadde yaghfiru llahu laka ma mada Allah ajja kusonyiwa ebyayita fa in asa'ta ma baqiya bw'onaayonoona ekiseera kye ekisigadde tukhadhu bima mada wa ma baqiya ojja kuvunaanwa ebyasooka n'ebyoluvannyuma nabbi kyava ajja mu kiseera ekisembayo akimanyi nti essuubi weeriri n'ategeeza kitaawe alongoose agambe nti la ilaha illallah afiire ku busiraamu obutuufu nga bwe buli ntegerekese nam sheekh ekyokubiri omuntu akomekkereza ne la ilaha illallah akomekkereza ne tawhid ayingira ejjana omuntu akomekkereza n'okulangirira nti Allah yasinzibwa mu butuufu nabbi kyayagala okugamba Abu Talibi akola atya naye si la ilaha illallah ey'ebigambo ng'amasabo okyagagendamu tejja kuba na makulu ng'abalongo okyabaalula n'ebigali obirina n'eyiriza ozeesiba eyo la ilaha illallah tejja kuba na makulu olw'obujulizi obulala bungi lwekyo la ilaha illallah ejja kuba n'amakulu nga nnyiniyo yeyambudde obushiriku bwonna ntegereka era omuntu bw'aba agenda okufa nga tuli naye kumpi waliwo hadithi ya Muadh labika ya sahaba yitibwa Muadh mbaseera
nabbi gyagamba nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, asembyayo la ilaha illa Allah ayingira ejjana. Kati ne wajja hadithi nerega nti laqinu mautakum bila ilaha illa Allah, abantu bammwe abasemberedde okufa mulabenga mubatuza ekigambo kya la ilaha illa Allah. Hadithi bweri kitegeeza kibamanyi bagamba ti bw'oba oli awantu awali omulwadde omuyi wayagala okumwatuza ekigambo ekyo banga akola adhikari, aleeta adhikari la ilaha illa Allah, kubanga okufa kuzibu. Sheikh omu yagamba mubamanyi teri asobola kumanya bulumi bwa kufa okujjako nga kumaze okumutuukako. N'olwekyo omuntu osobola okumugamba agambe nti la ilaha illa Allah olw'embeera enzibu gy'alimu nagambye nedda, naye gwe banga akola adhikari la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, bw'anaawulira ajja kugamba. Kati bw'agamba sirika kasita akyogera, bw'owulira bw'asabayo ekikopo ky'amazzi mumpe ku mazzi nyweko, olwo aba takisembezaayo, ddamu okyogere kutuusa lw'okakasa nti akikoze atya akisembe. N'olwekyo ababeera ku mulwadde bateekeddwa okubeera nga abantu abamanyi ekyokukola. So ebiseera ebisinga omuntu ng'afa abantu bakuŋŋaana bangi ne wabeera nga waliwo n'obutafaayo, abantu bali mu kutya, so tebatunuulidde nti yandibadde agambibwa ekigambo kino abe nga akisembyayo. Ntegerekese kyo kyakubiri. So atali musiraamu tokikola bw'otyo, ye muntu omugambe nti gamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, ye mugambe nti gamba. Ebisigadde oba akyogedde akikakasa oba biri bitya birekere Allah. Naye gwe lumba atali musiraamu gw'olaba nti ali mukasa gamba ekigambo kyo tikakasa tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, kakasa Nabi Muhammad mbaka wa Allah, osanga nekimuwonya n'atuuka nakyo ng'atuuse bulungi. Ekyokusatu, obuzibu obuli mu kukwana emikwano emibi. Ina ku nkomerero y'obulamu bwa Abu Talib, emikwano emibi gyakola ki? Gyamukosa n'akomekkereza n'enkomerero embi. Ekyokuna ekisemberayo ddala, akabi akali mu kubeera gye bayita ta'assub, tukiyite tutya mu Luganda seekano? Oluganda nawe omuntu okubeera awo anti omuntu okubanga kandi nze ndi ku byaffe, omuntu okubeera nga embeera yo yakubeera nti ndi ku byaffe, siva ku byaffe, siva ku byaffe, batusanga nabyo. Fwe tuli Bawarabu, naku zino nabagamba nti fwe tuli Bawarabu, olemererwa okusamirira lubaale wa Buganda nebagenda basamirira owa Buwarabu, babe batyo balowooza. Waliwo omusajja musozimugyoko kwali n'agamba nti sisobola kusinza Katonda oyo kwekiraba nga bwena babaale nawe bugaliraba. Tolaba nga oyo yeewuunyisa. So nga Katonda eyatonda eggulu n'ensi ffenna tukola tutya? Tumumanyi. N'aba Buganda bakola batya? Bamanyi nti waali era bamuyita Katonda omutonzi, bamuyita erinnya ery'obuki? Omuntu okulemera ku byobuwangwa ebibi, ebyobusamize, ebyebika, ffe tuli bakika kyegundi, n'osiŋŋaana abantu nga basiraamu naye nga bakuŋŋaana ne basamira. Bampeereza audio yali saidi ze Simba, family enamba yagenda nesamira Simba wali Butambala, kumbe nawasekata Musuga, family enamba ng'ekiri okusamira Butambala. Bola bekimu ku bintu ebyayo na Butambala ng'omutuukamu Sheikh Nuh n'akwewuunyisa bantu kutamanya nzikiriza ntuufu. Bantu basiraamu bangi naye abanga entegeera gye bategeeramu Allah subhanahu wa ta'ala yagaana ekitundu okubeera nga obusiraamu bwakyo bunnyikira bulabika bwe buteekeddwa okulabika. Olwaleero mu kiseera kino olabira nti abantu basaalako mu jamaa mizikiti gino naye ng'ojjangize muli bantu basaala jamaa, abakazi bambala bubi, abantu balima mayirungi,
abantu bazimba amasabo bali ku buwangwa. Obusiraamu bwe bukulembera obuwangwa kubanga nannyini busiraamu ye yatonda bemusamirira mizimu majinni eyagatonda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiba kikyamu okusinza ebitonde nemulekawo omutonzi eyabitonda nga Allah inna alladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum. Byemusaba byemusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bitonde nga mmwe. Maila lagat ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihim alwasila. Abo bebasaba bebasinza nabo bisinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba. Era bivuganya nayo mu kusinza bisobera okusaasira kwa Allah bitya nebonze Allah subhanahu. Nolwekyo ekigambo ekisinga okubeera ekikulu nga bwe nkyogera nga mmaliriza wekulwanirira okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga toli musamize. Ne bwona atuuka ng'olina ebirala ebitagenda bulungi musango guyinza okubeera nga gujja kubaako we gukoma. Naye bwe kana akutanda n'otuuka ng'olese entanda emabega senna omuntu gwe nasaaliranga wa famire ono alabika amumanyi yali ayagala nnyo eddiini mulinako olugalo n'amumanyi Sekamayanja yali ayagala nnyo eddiini ng'afaayo nnyo ku ddiini naye namusaalira ng'amba nti Allahumma ighfir laha warhamha in kanat muslimatan. Nsonyiwa omusaasira wabadde musiraamu nga ebyokoola biri mu mulyango. Sikakasa yawona oba teyawona. N'abalala abaali ku mayiti ne bampita jangu omukwate mu ngalo omusaba emikisa ajja kugenda n'emikisa. Bafamire mukwate mu ngalo togenda na mikisa mukisa gitulekere. Kurono bana atera okugenda bamaze okunaaza baali bamaze okunaaza. Bampita nti jangu omulabeko omusiibule omugambe nti emikisa gitulekere. Na bonna abagamba nti emikisa gitulekere baafiira ku kyalo tebaliiwo. Naku zino banyumiriza omusajja gwensembya yawe ebitiibwa yali mukubi wa kitabo webugerereyo awangadde nga musajja Seeka Nuuhu ayambala ekanzu ye n'anyuma nejjubba ye n'asiba ekitambaala Seeka naye nga mukubi wa kitabo muyitirivu kuba ekitabo bushiriku busamize. Toyina njawulo na mama fiina njawulo yakwambala nkofiira temuyina njawulo lwakuba olagula mu Luwarabu olina alagula mu Luganda enjawulo gye mulina. Gwayokya enkoko n'ozisaanyaawo ayokya embuzi n'ozisaanyaawo. Bakugamba nti batuuka mu ddaala abakubi b'ebitabo erifuuyisa ku Qur'an sitaani zisobola okubagondera nemugamba magini katiti oba oyagala okugasanyusa genda ofuuyise ku Qur'an nga kwafuuyisa bikolobero byabwe. Sajja wattu yamanya ebikolobero bye n'ayita mutabani we banga yali tawe bamuzzukulu we n'amugamba nti mwana wange muzzukulu Sheikh n'owulira ekigambo kino muzzukulu wange sibadde musiraamu nsaba ontooze shahada. Ebyo yabyogera ali ku kitanda ekibuli. Sibadde musiraamu njagala ontooze shahada ali ku kitanda wa omukisa gwe yafuna oyo musajja mukulu ku kitanda okwo teyavaako. Tugamba hadithi nabi nti aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li wanaaru mithlu dhalik. Hadithi ya Ibn Mas'ud ni kya Bukhari. Janiri kumpe nyona mmwe singa obukoba bw'engatto zammwe teri kikyawula wakati wammwe najja n'abakkiriza kujjako okufa. Wanaaru mithlu dhalik nomulaba okutuba okufaanana guli kumpi nnyo nammwe singa obukoba bw'engatto zammwe singa ofiira ku bushiriku wamaze okukakatako okuyingira omuliro. Teweebuusabuusanga wallahi teweebuusabuusanga. Kyogenda kubonaabona okuva lw'oliyingira mu ntaana paka lw'olivaamu ate nga yantadhiruk ashaddu al-adhab olindiriddwa ebibonerezo ebisinga ku ebyo byobaddemu mu ntaana. Nasalullah salamata wal afiya. Ebigambo byange njagala okubasibirira mu kifo kino balina omusomo gwe babadde bampadde naye nga ndaba gusinga okubeera nga gwa mugaso gye muli. Wallahu a'lam. Naam Sheikh nkwata kuno. Bakadde bange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu buufu obwo omuganda wange babaddemu nga sigenda kuddamu kuwanvu ebiwanvu. Omuwalimu yenna
ennaku wenkwatira wano ebutambala kubanga gye batuzaala zebanzaala wali lukalu ewamunaawa awo musajja alumba ndikirya nawalala baliwa nti mutabani wammwe muzukulu wammwe abazeeyi ne balabira ddala nga tubavumye nga bwebulidde mubyogedde byonna nga tubyogedde ekyokuba kye twatandikidde paka ne bagamba nti abaana tetugenda kujja mu ddalasa baana batuvumirayo eyo munfuna bannange alhamdulillah basajja bakulu abamu wemuli wano abatabani abamu batabani babasajja bakulu babajjajja biidhinihi taala bwekibanga ddala ekyo kyemuyita okuvuma tweteeseteese mu maaso ga allah tugasimbagane nammwe biidhinihi taala mutuvunaane kubanga ogwo musango nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti sibabu lmuslimi fusukun wa qitaluhu okuvuma omusiraamu kikola kyabuki munfuna khairi insha allah allah siye mulamuzi tubirekere allah mukakase tubirekere allah yes bwetuba tubavumye nga gwe musango w'omutuvunaane wa allah subhanahu wa ta'ala tuli beetefetefu okwerwanako inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akati ate ssebo ono wamaze okugaa nti munnabutambala ate nange ssebo eno ebutambala eriyo bakadde bange Sheikh Abdulaziz Sematimba mutegedde omugenzi naam mwali mumumanyi ebuyenga wali Sheikh Abdulaziz mumutegedde owebuyenga mwamwerabira gye balyanga muwogo tebuwugira oyo kojja wange Allah musaasi. Kibuuzo kikino Sheikh duwa ki oluvannyuma lw'olukiiko lw'obufumbo kisekande bunajibu akyano jangwa sebo Sheikh Umar jangwa Sheikh yero. Assalamu alaikum warahmatullah. Seka yawuliriza bulungi kye twagambye nti ne gw'ozadde okukubira ettaali n'ozikira naye kandi mukubira inshallah. Edduwa gyokka gye tumanyi yakuba nti mutandika engeri eyo oba emikolo egyo etandika na bisimillah. Kitegerekese bulungi. Bisimillah tugisomera bweru wa kikolwa ne tulyoka tuzzaako Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. Ay Allah tuwewaze sitaani ekyo naatugabirira okyewaze sitaani. Naye oluvannyuma lwa ekikolwa tekiringa kumala kulya ogende nti alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa saqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Jazakallahu khair. Kozeera Sheikh Abu Najib omuntu ayinza okulaba Allah gamba amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Asobola okubeera mu kisaawe nayiri musirimu kugunyo munyo ekisaawe n'alaba nga kitambudde bulungi nagata alhamdulillahi rabbil alamin. Naam Sheikh Mani. Naam abazikiri kalenge balamulwa batya ekibuuzo kimaze kiri kale abazikiri kalenge ensonga zaabwe mpanvu naye okuzifunza kufundira wansi wa aya eno egamba nti qul hadhihi sabili. Gamba owange gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eno lya kkubo lyange ad'u ila Allah nkola abantu okujja eri Allah ala basiratin nga nzija kukumanya ana nze wamanittabani oyo yenna n'abangoberedde. Bazikiri kalengo abantu okugenda ne tuyita abantu bajje mu muzikiti basaale
kirungi singa imaama alonda abasiraamu be n'agenda alambula ku basiraamu b'ekitundu kye n'abazza mu mizikiti kiki kirungi. Naye enkola egamba nti gwe tuleese mu muzikiti nga tumugye ku nnyanja yasomesa abantu ng'abasomesa byatamanyi, eyo si ntuufu, yemu ku nkola y'abazikiri kalenge. Omusajja asituka n'ava e Pakistan nga tamanyi Luwarabu tamanyi Luzungu, najja eggombe nga azze kusomesa busiraamu, ekyo tekiriiyo. Faqidu shay la yuti, atalina kintu tasobola kubeera nga ate akigaba. Tosobola kubanga toyina irimu aye n'ojja oyimirira osomesa irimu. Okumanya kwe kusooka n'olyoka osomesa kyokola ki, awo watandikira obuzibu bwa zikiri kalenge. Era mu butamanyi obwo mu kkubo eryo batuuka ne mu ddaala erigaana okusomesa abaana b'abawala okusoma okw'ebyensi, okusomesa omwana omuwala muliro. Bakomekereza ng'omwana amusomesa Qur'ani juzu amma tasobola wadde okuwandiika erinnya lye. Ebyo byonna bizaalwa kukolera ku kintu kyotakola ki, kyotamanyi. Omwana omusawo mu Uganda oyinza obutasomesa mwana akebeere P7 n'oba nga tonyoomye basiraamu oba onyoomye abasiraamu. Omwana omukazi omusajja omukyala amuzaazisa mu ddwaliro ayogera Luzungu, ekipande kiri mu Luzungu, n'erinnya tasobola kuliwandiika, n'eddagala lyakozesa n'essimu gy'olina sente okuzisindika process ya Luzungu, si ya Luganda. Agenda kuwangalira mu bulamu ki? Ntegereka yemu ku nkola y'abazikiri kalenge. Lwaki bazikiri kalenge omusingi gwe batambulizaako ddaawa yaabwe si mutuufu, kubanga guzimbirwako butakola ki, ku butamanya n'okwawukana ku nkola w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, newankubadde nga balina ebifaananyi kungulu ebiraga nti bali ku sunna, naye enkola gye bakola mu ddaawa yaabwe eyawukana ku nkola w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam sebo, tugenda kusaala. Motoka agikanika abeera makanika, najjanjaba omulwadde abeera dokita. Nabadde ngamba abantu kono kyayogedde, nkyogeddeko gye mbadde tisinga gwe gye mulago Sheikh Mayanja onsinga nanga nyambadde ttaawo, oyina mukyalawo oyina mukyalawo omulwadde wakulongoosa. Sheikh Mayanja Sheikh nansinga nali mu ttaawo bagamba Sheikh Abdurrahman agenda okulongoosa mukyalawo. Sheikh Abdurrahman yagenda omanye engeri gy'asomesa eno irimu eyaffe ayina n'irimu gye bayita ilham. Allah yamuwa irimu ya ilham, nabina abisobola. Tayinza kukkiriza, kikulaga nti teri asobola kukola kintu nga takimanyi n'akituusa. Tegereka ne mu mbeera ya bulijjo. Naam, wallahu alam. Soma ekibuuzo ekirala mu bufunze. Naam, nina mukyala wange ndudde naye nga bwe mugamba nti eswala etuuse addamu nti tompita nja kujja, mukole ntya? Waliwo embeera emirundi ebiri, tuwulirize kino, njagala kitegeeza abasiraamu ba wano, kiwulirize. Amasala g'eswala masala mazibu. Okumanya amazibu twalina Sheikh Nuhu Embarara n'agamba nti nze ndi ku qawulu egamba ti omuntu atasaala bwe kiri, omuntu atasaala mutlaqan bwe kiri. Naam, sekano Abu Nuhu sekano qawulu yo atasaalira ddala oba aleke swala emu. Sheikh Abu Najiba n'agamba, Sheikh Ibn Baz agamba rahimahullah ti omuntu aleke essala emu bweti ng'agenderedde akaafuwala n'ava mu busiraamu. Era ono kyekigambo kye yatwala. Era waliwo hadithi nga nabbi agamba man taraka salata al-asr faqad habita amaluhu, aleke essala ya asiri yokka
mirimu gye gisazibwamu kati gisazibwamu gyonna mu mbeera ey'okuba nti kyakoze kimugye mu busiraamu oba egy'olunaku olwo ntegereka ebyo ebigambo by'abawulama batebatunira hadithi amanya bana bagamba nedda atasaalira ddala obugenderevu nga talinaayo swala gy'asaala kikolwa ekyo kimujja muki mu busiraamu nali siri ku kigambo ekyo ebbanga ddene nga nikige Sheikh Albani ekigamba nti agiwakanya netegereza ensonga ya masala nange ngamba nti atagisaala yange kyabagana ku Sheikh Abu Najiba atagisaala obugenderevu talina swala yona gyasaala kimukaafuwaza kyekisooka kye mba mumanyi tiokuleka esswala zambi ddene erisobola okujja omuntu mu buki mu busiraamu lwekyo tokyetantala ekyo noono sheikhe yalibadde akyanukula Sheikh Mayanja قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يقام وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ماذا؟ لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه تكرزي وقولي والصلاة زال سنغا غندرد ولا تصح منه نبوازي سالة تزيك يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين يغاني omuntu swala bwe yiseeko nga talina udhuru taliwa ne bwaliwa tezituuka ekigambo ki nga Ibn Taymiyyah bwagamba naye nse ngenda n'ekigambo ky'abajumuhuru kyesigenda kwogera wano kanikikye Sheikh Mayanja Sheikh wadde nekyogamba. Assalamu alaikum warahmatullah. Bano abagamba nti toliwa era ne bwogiriwa tetuuka bakizimbira ku kigamba nti alese swala bakaafuwadde ate olinga mukaafu aliwa byeyaleka nga ali mu bukaafu bwe kitegerekese negadde mumanye argument gyeva ate ng'eyeebase neyerabidde aliwa lwaki oli alese ye taliwa naye yeebase neyerabidde n'aliwa anti eyeebase neyerabidde baliko obujulizi oli singa nabbi yagamba nti singa oli yeebaka ku swala oba n'agyerabira agisaali wonna waagijjuukirira ni waliwo n'ekigamba ti n'oli n'agireka nga agenderedde naye aliwe waafunira tayimu ye waasaalira kibudeyo bulungi. Barakallahu fikum. Masala mugabulidde akati amasala bwegato bwe gafaanana mazibu masala maki ekyo teweetantala okuba n'esswala yonna ekuyitako oyinza okukomekereza ng'ozikiridde kyekisooka. Ekyokubiri mutuule yita abantu b'omukyala boolaba nti obusiraamu babwagala babutegeera oba nnyonnyola embeera y'omukyala bw'aba asaala tafaayo ku swala bamubuulirire ntegereka embeera bwegenda mu maaso n'okusaala n'atasaayira ddala n'omulaba ntasaala ate olwo musobola okufuna ennamula endala ku mbeera yammwe n'omukyalo oyo ntegerekesa bulungi wallahu alam. Naam. Abange eswala please lekagizanyirako ndikiriya era yenna azanyira mu swala akola atya wallahi kyayolekedde kinene naye takimanyi. Naam, nagende wa shekhe omukubi w'ekitabo nampayirizi naye ngiteeka mu nnimiro kati mmanye ekituufu nkole ntya. Yagenda ewa seeka ayitibwa seeka naye si seeka ayitibwa buyitibwa n'amuwayirizi n'agiteeka mu nnimiro akola atya kati akitegedde olina kwenenya
ekitandikirwako olina kukola ki olina kwenenya kati nabagamba ndigenda ogijeyo gyokye ekitandikirwako kwenenya gwe kennyini tawuba yesooka n'okakasa kitogenda kuddamu okukola ekyo kiyinza n'okwetaagisa okuddamu okutoola shahada kubanga kisoboka okubanga irizi gye yakuwa yagikuwanga enzikiriza gy'ogirinamu yo irizi zirimu emiteeko neka njogere kino nzikiriza gy'ogirinamu yo yeyokuba nti yekuuma ennimiro na yetengeredde yekuuma ennimiro yo weetali ennimiro yo tesobola kubeera safe kasita obeera n'enzikiriza gandi irizi yekuuma ennimiro yo yekuuma amakaago weetali tosobola kubeera safe wobeera bukafiiri Allah gandi wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu baba ina Allah shayagadde okutuuka wate wali akijjawo wa yuridika bi khairin fala radda alfadlihi baba ina obulungi bwakwagaliza teryabuzzaayo gwogamba nti egiriza ekuuma ennimiro ereeta eyongera ebibala okubeera nga bikula tegereka kyoba okoze kubeera kikukaafuwaza nga naye bwe kimukaafuwaza eyagikuwa lwekyo olina okuddamu okutoola shahada neweenenya eri Allah subhanahu wataala n'oyitiriza istighfar n'oyitiriza okukola emirimu emirungi neweewala n'okubeera nti osisinkana abantu abafaanana ngaoyo yakuwa irizi banga buli lwoteewala kubasisinkana oyinza okukomekereza nga ozzeemu ekyo kyennyini kye wali ovuddemu wallahu alam naam erimu onnimiro ekyaliyo eyiriza agenda agijjeyo singa abamanyi weeri waba tagijjeyo sitakwakulizo naam abaye agambye yampa irizi n'engiteeka kitegeeza wali akola atya agenda agijjeyo ekibuuzo ekisembayo agyokye ajokye agijjeyo agyokye tamanyi ate nga kale biri bibiri bw'aba tamanyi weeri tawuba akole tawuba naam kibuuzo ekisembayo sheekhe seeka enzikirizibwa okwewola ku maali y'abamulekwa oluvannyuma n'ensasula nga wayisa akaseera anti kiteeyera kyekyo ndooza omuntu bw'aba alina emaali ne kino sijja kukikanjibwa seekano kino kyanukule yangu yanukule kibuuzo nedda yangu kyanukule kino ekisembayo kirimu embeera gyendabanga jangu sheekhe fihi ma fihi kajja kyanukule naam kiwudde kibuuzo ninga ekisemba kiddema kikusomera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh samare eya ansa nsaba Allah ebe ntuufu bwe bakuwa obuvunaanyizibwa okuze bamulekwa okkirizibwa okukozesa ku ssente ezo mu ebyo ebiyamba ebyo byennyini byokuuma ekyokulabirako bisolo birwadde naye ate olinawo kashi oba tolinawo kashi mu bisolo ebyo n'otundako sente ziveemu zirabirire bino byokola ki byokuuma kyo kikkirizibwa wabula naawe abikuuma bw'oba olina ebyetaago byo addaruriya nze nkuuma ente zoono 30 naye tewali nakasiisira wensula siina naka wenzijja kyakulya okkirizibwa aidha mu mata g'okama oba mu bisolo ebyo n'ojjamu akasente akagenda okukubeezaawo osobole okulabirira ebyobugagga ebyo bilmaruf kitegeeza maarufu nomumanyi kyekitegeeza mu ngeri emanyiddwa nti teriimu kudiibuuda eri reasonable era bw'osoma mu suratu an-nisa zino nkyaziraba oli mu bakara siika Allah ng'alambika abakuza suratu kyeno nisa Allah ng'alambika abakuza yatulagira yatuwa olukusa fakulu minhu yatugamba tulyeko
naye oli bw'abanga yeesobola Allah yagamba nti falyastafifu alage ensa mu kukozesa ssente ezo azeesonyiwe siraba bulungi naye nga Allah yatugaana okuzirya bidaran mu ngeri y'okwanguyiriza ayakibulu bagende okukulangaza ggwawo gwegoga nti ati kasita naweebwa olukusa okulyako naye nga lunaku binyama basimati bikoko omwana agenda okukulangamu mugamba nti emaali yakola ki yaggwawo kitegerekesa bulungi tuba tetukkirizibwa nkola efaanaganako bwetyo Allah atugamba nti wala tu'tu sufahaa amwalakum وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النحكاء فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ولا تأكلوها تمليانغا مالي زابامulekwa oba abantu bemukuza israfan mu ngeri y'okudiibuuda wabidaara n'okupakuukirira nga gweoyagala obanaakulira obanjulire nti zaggwawo Allah yakola ki yakigaana oli bw'aba yeesobola omukuza abeemu akensa abeemu ak'obuntu yeekomeko abe ne iffa ensa naye oli bw'aba mwavu saagala ogaye nti ŋŋanze nedda oyinza okubawe omugagga ali awo omugagga alina obusobozi bw'okuba nti yeeyimirizaawo takwatako olina obusobozi tokwatako Sheikh Mukisa Mukuza takwatako olina obusobozi فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم time bwetuuka nga mugenda bawa bya bugagga bwabwe fa ashidu عليهم muleeteyo abajulizi yabange bano kitaabe we yafiira ne tutandika obbakuza zaali ente ana naye kati ziri 3 oba zeeyongeddemu ziri 5 abajulizi babeewo tobawanga bali bokka kiyinza okuleeta obuzibu amayumba gano gembadde nsolooza abantu bali balowooza nti gange naye bannanze ndi mukuza amayumba gangano ngaddiza abaana gakyasangibwawa era abakuza bannange tubakubiriza kuba ffe tutera bayita basika mu busiraamu omusika yenna yeyenna anaagabana ku maali y'omufu naye tulina omukuza kale tukiganda waze nti asikidde oli naye nga tutegeeza kukuza kitegeerekese omukuza mu busiraamu bumulambika abeerayo ne bwaba mwana wattu tavudde mu famire eyo ayinza okuva ebweru wa famire ate era mwana wattu ne bwabeera mwana wa buwala naye asobola okukuza banne kuba ekitunuulirwa buvunaanyizibwa kiyinza okuba kirenzi naye nga era omuganda oga nti omuwala tasika awo nawo beetaaga ne bakikolako review tubula waliwo wano yaliko katikiro wa Buganda sa Apollo Nsibambi koze naye tusaako sa Apollo Nsibambi ye muwala we yamusikira tenga yali musajja muganda biki ninga obuvunaanyizibwa bwe butunuulirwa naye si kkula unaga nti kkula oli ajja kuba mu muli w'amayirungi nga ye mulenzi naye ng'omuwala mashallah munnaddiini obuvunaanyizibwa omuwala akole ki abutwale tuleme kubasosola abo tutule n'enkiiko z'ebikanga tebaliimu tugalina obbazika mu bitundu mwe tugamba nti bino bijja byaffe n'emmaali olumu tugibatwaleko nti ago wafumbirwa ebyo byonna obusiraamu tebubikkiriza barakallahu fikum kyenjagala okumaliriza nakyo ninawo ebitabo byange bitonotono biruoba otyo nagambye ab'ebutambala bano engeri gye balima mayirungi omutali ssente abamu kambaleetere obutabo buno bwa ssente entonotono mulimu kino edduwa ezisomwa mu swala y'ekiro duwa esomwa mu swala y'ekiro tutegeeza ki waliwo ez'enkizo bw'omala okuleeta takbiira nga si yene eya bulijjo waliwo ez'enkizo bwe nkutama subuhun qudusu rabbul malaikati warruh
bwe nkutambuluka lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu lirabbi alhamdu nenziriŋŋana eyo bwe mba naatera okutoola salaamu allahumma hasibni hisaban yassira bwe mba nga njitodde subuhun qudusun rabbul malaikati warruh ezo ez'enkizo ze twateeka mu kitabo kyaffe ekyo kino bakiyita abantu 5 allah bwe yakolimira 2 byokka ndowooza bye birimu insha allah bi alf kulla habba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndowooza mugyeko ebyo bino tebigenda ku mikutu ate njagala abantu